omulungi ali ku munyokola musaako wasuzo otya ssebo wasuzo otya nnyabo mukama tumwebaze nti tuli balamu mukama tumuwe ekitiibwa wabanga wazuukuse ng'ovudde mu buliri ng'osobodde okuzuukuka n'ogula amaaso bw'oti ng'olaba nga no bakuyita kola ki and you took your first breath in the morning n'obulira ng'ossa bulungi nga tewali nkenyera tewali kakuluma mukama mwebaze ate munnange woba owulira ng'oli mulamu bulungi situka oba tonnava mu buliri bakukowadde okuva ku makya bannanca muzibula atudde simanyi kyokyakola mu buliri kati zuukuka ogende oyiye okole onoonye ssente oyo ataakole n'okulya taalyenga oba ekyo mukimanyi oba mukyerabira kyekyo kyo nasooka okuwulira mu bayibuli naye nga simanyi nawa wekiri naye nga bakitugamba buli lunaku oyo ataakole n'okulya taalyenga nga batugamba okuzuukuka nga nti awo toyagala kuzuukuka bannange naye kale bannaye muzuukuke atanazuukuka atanagenda ku mulimu sambyako ogende ku mulimu ate gwatuuse mukama akuteeremu omukisa buli kimu kikutambulire bulungi ne byewamusabye byonna obifune mweno wiiki nalabe ku status ya musumba nga atusabidde essaala eno wiiki esembayo mu March byonna tubifune kakati naawe njagala weegattemu eyo essaala obeere nga naawe okkiriza mukama nti nno eno wiiki byonna bewasaba mu March obituukeko mu linnya erya Yesu. Program tambula n'okumanya zitisa kyatagenda nira omulungi Susan Makula Bugingo katulamuse kate tusimbule wasuzo otya tuwuliriza webale kubanga oli ku munnyo webale kwagala Salt Media abaami mwebale kubanga mulabira family zammwe obuvunaanyizibwa tukimanyi nti buzitowa naye mukkirize nti gwe omusalaba namwe gwe mulina okwetika ku nsi eno obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakuwa ate n'abakyala mwebale kubanga muyimirirawo family zammwe bw'oyamba omwami oba oyimiriddewo family eyo nawe oba weeyambye abaana bo bw'obakwata n'obaweerera oyinza okuba nga oli mukyala still atalina mwami still oyimiriddewo family eyo so webale nnyo mukama akwongera ekisa ekiyimirira mukama akwongera amaanyi emotional akunyweze kubanga ebizibu byonna osobola okubanga ebimwe osobola obitambuza ne waliwo pressure etuuka nejja n'owulira ng'oli drained ate abakyala be bantu abeerekereza byonna ku lw'abaana kati oyinza osanga ng'omukazi obulamu bwe abutadde ku pause n'asooka obulamu bwe ngamba butadde ku pause kwe kubanga byonna ebirooto bye n'ebintu byeyagala mu bulamu nabiyimiriza asooka atuukiriza ate ebirooto by'abaana be so ekyabami mwetaaga mukitegeere nti omukyala bw'asalawo okubeera naawe ebintu ebimu ojja laba nga biringa by'atasobola kukola asobola obbikola naye yabiyimiriza nga abakyala Katonda yatukolanga engeri embeera zaffe zirumirirwa abalala tusobola okwewaayo ku lw'abalala era ekyo kiraba muleeba so omukyala ono ekyo kyokola mukama ajja kikubalira ajja kikusasula ate asobola okikusasulira mu baana bennyini ebibalo ojja birabira mu baana bo nti otuuka mu myaka 6-7 abalala we bataganyizibwa bo nga balina ebizibu nga gw'owummudde kubanga egyo emyaka 7 gyakuwummula olabirirwa abaana olabirirwa abazzukulu kati ate ojja ssanga balala bategana ku egyo nga investment bali balina gikola eno so kizibu nnyo okubanga otadde mbaana bano n'otafunamu makungula kkiriza mukama nti gagenda kuki bwengambira abaami musiime bakyala bammwe abababeererawo musiime kubanga eriyo abakyala bambi nga bo bamenya bumenyi baami baabwe kati oba olina omukyala akuzimba omukyala yeeresa byonna n'agamba owaayi kantambule n'omwami wange tutuuke ku eno level n'eno level omukyala oyo mwagale nnyo mwebaze omwongeremu ne ka extra wow tubadde twogera omwezi gwaffe guno gukyali gwakusatu gw'abakyala gwako wiiki eno twagala okwebaza abakyala kyonna buli kimu kyokoze okubanga eggwanga lyaffe lino olizimba olitwala mu maaso olabiridde abaana okuziza abaana mu mpisa enneeyisa ennungi mu kwagala Katonda ate n'abakyala abamu mukola nti ne ssente ze mujjamu ate ziwa emisolo waliwo abakyala bali mu formal jobs n'abali mu buno obutale obw'amaduuka nabo ndowooza baba butale yes bawa markets ezo bawa emisolo mwebale kyonna kye mukoze naye ate abakyala bw'ogendeera mu makanisa agasinga abaami simanyi lwaki ennamba tenneeyongera nnyo kutuuka wala
n'abakyala spiritually bakwatiridde eggwanga lino bw'osanga omukyala nga asaba n'abaami basaba naye abakyala nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala essala zammwe ze musaba mukama azidde abakyala babeera nnyo mu kyaki ate era ffe twetaaga ennyo okubeera mu kyaki tulina okwebuuza ku mukama bye tulina okukola mu maka gano so tubadde twogera ku bakyala nga tugamba nti abakyala tulina amaanyi Katonda ge yatuwa oba kye tunayita obusobozi oba abilities oba power nti ebintu ebyo tusobola okukozesa ffe okweyongerako naye n'okuzimba abalala n'eggwanga lyaffe era nga twayogera ku nsonga nti waliwo ekintu ekiyitibwa manipulation oba kye bayita okufuga oba ofuza omuntu n'omukyusa engeri gy'abadde akolamu ekintu nakkiriza n'asobola okikola mu ngeri gy'oyagala so mu ngeri embi bagamba nti oba ofuza omuntu erio naye waliwo kye tuyita strategic influence nti obadde oyina n'eki ekigendererwa ky'okukyusa omuntu ono nga kirungi kati ng'ogenda teekawo strategies oba ebintu ebyenjawulo byogenda okukozesa nti ngenda kola ntya ngenda yitawa ngenda kukozesa ki okubeera nga omwami wange oba famire yange efuuka nawe tofuula muntu kyoyagala abeere mufuula ekyo Katonda kye yamutondera okubeera buli musajja yenna Katonda yamutonda nga alina kuba ali organized alina okuba nga alina amagezi alina okuba nga akola alina okuba nga ategeera alina okuba byonna ebisinga bye tulaba nti bye twagala ebimu bya Katonda oba ebisinga bya Katonda kati waliwo ebimu bye twagala nga biva ku selfishness nga tebijja kukola ng'olina okukkiriza oyagala abeere nga akomawo saa 12 ali waka gwe oli insecure waliwo okuba nga otya nti wanakomawo ekiro ayinza okuba abeera mu bakazi kati awo oli a bit selfish olina okusooka n'otunuulira mu programs ze kyolina okuvako okulaba nti omusajja bwannyuka adde waka mu budde ng'ali safe kubanga aliyo omuntu ng'annyuka ssaawa 3 oba 2 jamu bw'omubalabala ffe wano mu Kampala ojja laba ng'omuntu ayinza otuuka ssaawa 4 n'ettaano abantu bamu batuuka ewaka waliwo natuula mu jamu ku ssaawa 2 ow'ennansana emmotoka zaali I think waliyo omukolo gwali guvaaho imeeyo emmotoka za gavumenti nga nnyingi ebiseera ebyo nga ne siren tegasa ng'ova Kampala ng'emmotoka zikoze lanes 4 twatula kuva saa 2 twatuka saa 6 kati ojja sanga ng'ebintu ebimu ogenda kukola ekyanyamba nti nalina omwami mu mmotoka naye singa saali naye nandibadde ntuule waka ne ngamba naye yangambye asimbudde saawa 2 era jaamu nti abamutuuka ne kuleva egamba kuba ekifaananyi ndabe wooli naye ate insecurity yes tuyinza gisusa naye tumanye nti interest zino kati teziri personal nnyo yesu wadde ofunamu anyway insecurity tusobola gyewala emirundi egisinga ng'obadde ng'owulira obusungu omuntu aluddeyo ng'owulira wenna otujjudde eno ojjudde naye n'atuuka n'ayingira awo mutima n'ogamba he's safe n'obusungu kati awo kiva mu ggwe just okweyagaliza kubanga naye nti safety ye yenkulu nti waliwo essimu gy'osobola okuba ng'obuuza oli concerned kubanga ye ali safe si ggwe oyagaladde mangu si ggwe oyagala buli kimu okubanga waliwo okukyusa omuntu ng'oyagala akola ebyoyagala ekyo kirala ekikola tuwe nefuula nti nkutekenga kupula nti oli safe naye nga njagala kumanya wooli so olina ofuna bu technique oba obukodyo bwe tunagamba nti obugenda okupaswedinga obugenda osindikiriza omuntu ono okubanga akyuka afuuka ekyo yes kyoyagala naye kirina okuba nga tekiri si kibi ate si kyakufuga kuno controlling omuntu nti ali mu nkwawa zange kyenjagala kyakola nedda nga tekimujjaako alina okuba nga musajja wa kigendererwa make him a visionary man yokyagala naye ate kyawa Katonda omusajja alina okukera nga alina ekigendererwa lwaki agenda okukola alina okuba si ne bwakufuna omusala alina okuba kati bw'aba afunye ssente omukyala ayigiriza omwami wo nga tannazifuna teekawo plans oba teekawo ebintu by'alina okukolerera abeere nga alina ekigendererwa omusala guno bwe gujja ng'omwami yali talina era buvunaanyizibwa bungi yaziryanga ng'abantu abatalina era buvunaanyizibwa babeera
naye waliwo mugamba ne musajja gwe na sente buli zokola ate zirabikako kati ate engeri ndala tegenda kukola naye ate gwe osobola ofuna engeri sente zije zirabikako wali obeera omunenya wali oba omunenya zize ekisooka zize wadde embozi zirya wadde embozi kyakalamu yazikola wabula osobola omuyambako okufuuka omuntu ng'aplaninga n'omugamba naye tuyina nagenze n'ennambula ettaka ninawe nagenze batugambye ettaka lya bukadde 10 tubukoleroza tuyinza disasula myezi ng'emeka musajja yangambye tusobola okufunaawo ne payment plan ne tumusasula nga mpola kibanja mpola tumuwayo kamukamu buli mwezi emezi we giggwerako nga 10 nga tumumazeeyo kati omuwadde ensonga ya sente ze ezize sente tuzibudgetingire tuzifunire ebizitwala oinafuna bizitwala bya magezi bwe bitabaawo era zijja funa ebizitwala wali abantu abamunga sente ajagala ekola naye ekola ki kati sente y'omusajja togiplaningira musiiyo yagifuula eyammwe nanyini kola sente yaba nanyini sente kati omukyala bw'oba sente z'omwami oyagala zibazimbe muwe byolowooza byalina okukola bimutere ku mmeeza nawe bw'oba okola kitegeeza osobola okontributinga sente eno gye tugamba ekikyala erina kuyimirizawo maka gaffe waliwo se mu kintu nga naawe oleeseyo ku sente oba effort yono oyinza okuba toleese sente ziri awo naye amagezi kati waliwo enkaayana eno omusajja ebintu byonna yabiteeka mu mannya ge zaali sente zaani era zize waddembe okuzibiteeka mu mannya ge bw'aba awulira ayagala okuteekamu tukyebaliza Katonda twejjemu kiri entitlement nti omukyala nina okuweewa nedda si nina okuweewa out of love mu mukwano omungi omusajja aba ayagala mukyala we ajja mu protectinga engeri gy'amukuumamu n'ebintu ebyo amuteekamu kubanga biba mu mannya ge gokka kyangu nnyo ebintu ebyo okuvaawo naye bw'abiteekamu kati ekiva mu musajja engeri gy'ayagala omukyala si nti ogwanira ate kati amateeka gabyonoonedde eddala etteeka erya inheritance lyawukanira ddala n'erya property kati gaawukanira ddala byosikira awo aba afudde wano mwawukanye alina rights ku bintu bye enewera bibye kati nti oyinza oganja bisikira naye osobola bisikira nga teyabiteeka na mmanyago tosobola bisikira kati tulina okufuba okulaba nti tuzimba enkolagana yaffe n'abaami baffe batuuke ku level nga teyeetaaga mugamba nti eka mu bintu byo waliwo enkolagana gy'ozimba ng'abaana tebeetaaga bajjukiza kukulabirira nga bakira balina okulabirira it's obvious balina olabirira mami waabwe balina olabirira daddi waabwe si baakujjukiza waliwo ekintu kyokola nga it doesn't come easy ng'osise kisike ng'okisise ne mulwana ne muyomba ya katugezeeko nnyo okubanga si buli mwami nti ayagala omukyala aleete ssente ne waliwo contribution nga emotional support nga munayina byayitamu nga wooli ebirala kumuyambako okuba nti buli kimu kitambula ye naakola byalina okukola ekintu ekyo kyoyogedde kimpadde ekirowoozo kati simanyi oba kikola sense oba tekikola naye kati mu bantu abali singo abanoonya nga weerabyemu ekintu nti gwe oli mwangu okulekawo you are easy to live meaning tolina kyogasse tolina na influence yonna gy'otadde ku muntu nti ye wafuna ekirala ekigenda asobola mangu nnyo kgenda kakati bino bye tuli mu ggamba bino ebya manipulation influencing kuzimba nkolagana ebyo byonna mukwano it's part of ndowooza ova okwezuula osooka omanye nti no kati wano wabaddewo ensobi gye mbadde nkola wano wabaddewo amagezi ge sirina kati onoonya amagezi tuzeewo wali ku seek God onoonya amagezi ogenda okuddayo mu lwokaano lwa dating nga you're not easily tebasobola kukulekawo mangu osobola okuteekawo influence oli n'agamba waayo omuntu ono
waliwo ekyamagezi kyangattako wali abantu nga bo kale tebannakula kubanga bayiga okusettolinga awo naye naawe osobola okumanya nti byonna ebyange nabikola waliwo omuntu nawe ava mu relationship n'ogana naye kituufu kiri tulekerawo okuplayinga victim simanyi bwe tukinyonyola mu Luganda buli ekibawo we batukyawa always abakyala tulowooza abasajja be balina ekizibu olumu gwoba oli oluso asobola okuba nga gwalina ekizibu kati gwalina ekizibu leero gwo gwenjagala osooke weekube kizibu nnyo omukyala okumukyawa nagenda mu social media oba abantu wonna n'agamba nti yalina ensobi kati tuwagala nnyo okubeera ku side eriyo tusaasira naye buli nobeera ku side y'okusaasira togenda tereza byolina kutereza kati soka weezuulemu kogambe naye ndabika okuba nina omutwe omunene sifugwa ndabika okuba bwe mbeera mu relationship nze musajja ndagira nkola buli kimu njagala buli kimu kitambulenga bwe njagala singa omwami bwankulembedde ebintu ebimu osobola obizuula abamu omukyalo olina okwechekinga olusi tulina emikwano kale gitutya nga mazima oli mukyafu ng'owunya naye banno bonna bakutoleratinga butolerance tebalina bwe bagamba ng'omukyalo oli mukyafu nga bbawo talina lwe yali akulabye ng'olabikako bulungi okujjako nga musumba batera tugamba okujja ng'ogenda mu ddwaliro nti lwonaaba noyambala ne wesiga ekizigo empale noyambala ennungi omwami naye naakutunuulira bulijjo mukazi wange afaanana ne bw'ati obanga eriyo pate obanga waliyo pate notereza kaviri naye ngoloka yaffe ne baka yaffe yemu tuteka bonnet ku mutwe ne tusibako ebitambaala tuyina ne night ze tusulamu kwegamba nezingoye ze tusibamu bw'aba asiba waka kiba kibi nnyo kati ne webanga ateja bw'atambula awulira engeri gye bawana bakyala b'abalala nange mukyala gundi omulaba bwanyirira bw'alabika obulungi naye nga gwe tasobola abamu batya n'okutambula naffe lwe yagezaako okutambula naawe ensi yonna yagamba kikekyo alina kutambulira maaso gwe nodde emabega alinga atambula n'omwana agamba yangu atugende so ojja sanga ng'ebintu ebimu tetusobola obukodyo tuyina kwefaako tuyina power katonda power emu gye yatuwa ya beauty abakazi eyo yo tugirina kati beauty eyo okugikosa olina okugirabirira amaanyi go we gali olina okusaawa amaanyi nga bw'olaba nti abasomesa kasita bakizuula mu masomero nti omwana ono mulungi mu math bamusaako amaanyi afune obubonero bwe baagala nene ebirala bajja gezaako naye bajja kugamba omwana ono waliwo amasomero nga tugamanyi nti strength yayo bali nnyo mu arts abalala bali mu math manya mu sciences abalala bali mu kino ne bwe ziba universities waliwo university gye bagamba nti etefulumya bannamawulire balungi ne bagamba ngoyagala the best engineers Kyambogo ekyo bakyekwa ne bagamba best lawyers watoli Makerere UCU baja n'abasomesa kati waliwo omuntu nga strength yo fenna bakyala fenna generally tekuliko asinga munne fenna yatuwa beauty yagituwa omukyala ne aba afaana atya era ojja laba nga alina bw'ayawukana ku musajja kizibu osanga omukazi ng'afaanana omusajja omusajja ne bwana balina akabina kalina shape yako ne bwaba omukyala alina beauty ye ojja sanga either amaaso oba emimwa oba enjala oba enviri waliwo beauty ye weeviirayo okubeera nti mukazi katonda kasita yakuwa amabeere n'akukyusa ddala endabika ku musajja kati amaanyi ago tugalina in other words kye tulina osookerako Adamu yayita nalaba mpisa za kaawa yalaba beauty empisa omuntu azaala luvannyuma ng'akwasiza laga nange nawasa omukazi alina empisa teri alaba mpisa mu kukwana ng'abali singo teri agenda kulaba mpisa zo teri alaba mwoyo wo nti oli mulokole nnyo nti okkiriza Katonda oyagala Katonda era gwe tofornicate nga tokola kizo nazona fruits of the Holy Spirit ozirina teri aziraba day one ne Boaz Ruth yalaba mpisa ze yamulengera bulengezi n'abuza oyo omukyala waawa kagenderera yali agenze nakola ngali mukola mu nnimiro naye ogundi edda nga muzeeye agamba oba oli mwana muwala olina ofuluma nga omuntu yenna wakusangira tewekweka enyambalayo n'oba ogenda mu katale like bw'oba ogenda mu katale naba amaaso weesiga ebizigo genda mu katale
singa omuntu w'ensonyi akusanga kati mu butoto abanyazaalawo naye yali training tofuluma bufulumi waka nga bw'oyagala okedde ku makya tonnanaba n'ofuluma so labika ng'omuntu yenna bw'akusanga gw'omanyi ow'ensonyi mu bulamu bwo mukamaawo musumbawo abafumbo oluusi banyazaala baffe naye wano nga tonnafumbiro waliwo abantu betutya n'abantu kati musomesawo ba oji ba oji abamu mulina ba x ng'essanyu ly'aba x gwe kubanga olabika bubi wonna osiiwuuse so ekisookera ddala amannya ku Katonda ge yatuwaga beauty tugakozese era bw'ofumbirwa tegakoma okyagalina abasajja bali driven by what they see omusajja kyovola baasobola okusanga omuwala mu kibuga n'awulira nga ayagala kwegatta naye Cynthia ayina empisa ndabika ye kati yeefuga bwefuzi omuntu atayenda Cynthia mukazi we yasinga asalawo busaza ayina standards and values mu bulamu bwe nga gabino sigenda bimenya lwakino asalawo busaza omusajja naye omusajja atambula buli lunaku gy'atambulira alaba abakazi alaba abawala bangi bagamba abakazi abalungi ndagala tezigwa mu lusuku buli lunaku ensene efulumya abakazi abalungi kati ki ekikwawula so naye waliwo effort eno ey'okufaako ku kintu ng'ennyumba bw'olaba ennyumba esobola okuba enkadde but tugirenovatinga lwaki tuddaabiriza ennyumba lwaki ekizimbe omuntu addamu n'akiddaabiriza kubanga abalabi bagenda lowooza endabika y'ekizimbe byebirimu era balabanga nenanyi kizimbe si wa buvunaanyizibwa ekizimbe nekikaddiwa bwe kityo tebakyoza nako amadinisa gaddugala n'omuntu eyandiza okuwa business agamba awo ninga ageze mu kabuyonjo ne kabuyonjo ziba nyonjo kati naye weekoleko pano beating wetaga tikati ng'emmotoka ogenda ne bajooza omusana guno gugubya kyovula bw'okola ka scrub ne weekuutako omusana gutugubya olususu abadde ng'omunyungusemu ne kagubamu omukyala noga kantabule waka ka scrub kange notabula akazigo kawe waka ne weekuutakuutako kwa kati scrub gye tumanye ya bulijjo kyekyangwe ne weekuuta olusuno ne luvaako ekko ne weesiiga akazigo nafananako bulungi toyina bizigo bino byonna byolaba bye batunda mu kibuga nedda okwerusa si kyekikulu weesiga obeere ng'olabika bulungi enviiri zo oba ziri munnakyo oba nsibe zibeere nga ziri niti ng'ozikutte wamu wadde osiiba waka oziza wamu enviiri bw'oba tozisobola zisaleko the law of attraction eyo omukyala ne gye buva gye bulidda abasajja omusajja ye muntu asobola okwenda n'omukazi gw'atayagala nga yamulabikidde bulungi n'agamba yankubye ekigambo ekyo yankubye mu banka twalinanga omwami nga tumuyita Uncle Tom kati ye yafunanga ssente nga tuzikuŋŋaanyiza okuva mu branches enjawulo kati wamuweerezanga ssente nga wazisibye bubi teziri neat naddala ddala ez'enkadde nga kkubira essimu agamba kisaaki n'omukadde bamulabirira n'afaanana bulungi kati mukwano n'omukadde yerabirira n'afaanana bulungi. The power of persuasion, the power of manipulation, the power of influence bintu by'amaanyi nnyo mukyala obisobola obisobola yensonga lwaki oli mukyala. We can change the world kuba tuli bakyala era influence eyo gye tugamba endabika yegenda kukola kinene amagezi geetaagisa kubanga Bayibuli eyogera ku mukyala omulungi atalina magezi alinga ekyuma ky'embizi munyi ekyuma kya zaabu mu nnyindo y'embizi like embizi temanya mugaso value so bw'oba tolina magezi kirala naye beauty eno eyogerwako mu Bayibuli era bw'osomako Bayibuli n'osoma mu Genesis 29:17 omukyala Yakobo gwe yali ayagala yali Rachel era bw'osoma Bayibuli ekulaga nti gundi ani Leah mu ndabika ye Bayibuli eraga yali weak
Nene eraga nti Rachel yali mukazi mulungi mu ndabika. Kati erojja laba ne Sarah kyekimu yali mulungi mu ndabika. Bw'otundi omukyala Abigail Daudi we yamulaba yagamba she's discerning and beautiful. Omuntu omulaba ategeera ate mulungi. Kati ebirebe binagenda wamu. Oli mukyala mugezi era tukumanyi osobola ozimba bbaawo. Naye labika ng'omukyala omugezi. Beauty eno yekwanjula. Beauty yagenda okwanjula. Bagambe wow. Waliwo omuntu atambula nayingira mu kifo. Ne bagamba ya kisa kyatuuse. Ng'endabika ye ekwanjudde. Then akamwako ne kayogera. Omuntu nagamba nange omukazi mulungi ate mugezi. Tebagamba mugezi kyokka. Bakyongerako ekyo. Kati omwami wona afunamu mu magezi g'omuzimba. N'endabika ye ayina ogifunamu. Omukyala ayina glory. Katonda gye yamuteekako. Nti chovola glory eyo nti ne sense of fashion eri nakyo ku mukyala. Omusajja asobola okwambala byonna. Omukazi naye n'ayambala byonna. Glory etula ku mukyala ndala. Ng'obalabye. So Katonda yakitwambaza. Nti omukyala ateekako just ka earring. Beauty nebeera enhanced ne yeeyongerako. Nakyukirawo. Omulaba nti mulungi ageza ateekeko asiga akakowe koolabe. Nga yeeyongerako. Ateekako ka lip gloss n'akyuka. Omukyala omusanga ali mbibye ng'akola n'akwata enviri n'agenda n'azisiba. N'akyukira ddala. Gobadde olaba mu biteete yawo ng'atambula n'ayambala empale jean. N'ateekako baka t-shirt. Omukazi n'akyukirirawo ddala. Omusajja asobola okukyusa engoye zezimu. N'asala enviri n'ayongera n'akuza noga bambi anyumye nekikomaawo. Naye omukazi tebagamba anyumye, bamutendereza. Wena gaba nango omukazi ng'alina Sulemani yatendereza omukazi. Yatendereza omukazi n'awaana ebbeere lye, n'awaana amaaso ge, n'awaana enviiri ze, n'awaana ebigere bye. Omukazi aliko glory. Eyo Katonda gye yamuleeterako nti Adamu bwe yamulaba, because Adamu teyasaba mukazi. So Katonda mukumuleetera yali alina oleeta ekintu nga kisanyusa amaaso nti bwe yakiraba Adamu bwe yakiraba n'agamba bone of my bone. Omanye glory ebeera ku mwana omuto nga nnyina amukutte mu ngalo ng'amuzadde. Abala bonna musobola olaba obubi. Tasobola bulaba. So kati abakyala tulina Katonda kye yatuwa kyaffe. Obulungi tubwongereko, Katonda tagaana bwongerako. Kasita teweerumya. Togenda mu kwerumya. Naye kyovula batugamba nti obutewunda just wabweru. Ne munda tubere, in other words, tagaanye kwewunda wabweru. Tagaanye. Tagambye nti era tugamba beauty yafereke kubeera nga ya bino bijulary byetwambala. Naye ne munda. So okwewunda kwa wabweru omukyala ayogerwako yali Cleopatra. Omukazi yali yeewunda. Ate abakyala Abamisiri bo baali beewundira ddala. Kati omukyala okwewunda kitundu kya bulamu. Naye omusajja tagenda kulowooleza kubanga eyo department siye. Tabitegeera era tamanyina wabula amanyi kirabika bulungi. Era kyangu nnyo gamba ne lwaki tofaanana nga bakazi banno. Bw'aba akwatulidde gye bali mukwana abaatula gye bali. Musajja akwatulira ddala. Naye oba you would rather omuntu ayatula lwakuba bambi. Olina okubanga nawe olina tough skin ekitwala. Anti kati kyekizibu osobola okwatulawo fyonna byonna ne tukola ki? Ne tubitawaanya. Katusomeko ku 1 Peter chapter 3. 1 Peter. 1 Peter chapter 3, 3 to 4. Omukyala kyabikula.
Peter chapter 3 verse 3 to 4. Petero essula eyokusatu Petero ekisooka 3:3. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu obw'okuluka enviiri n'okunaanika ezaabu n'okwambala engoye. 4 naye omuntu ow'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitaayonooneka gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Kati ey'oluzungu translation jukire ey'oluganda zisinga kuva mu NIV bakikyusaamu katini naye oluzungu egamba do not let your adornment be merely outward. Si wabweru wokka kawukaako wabweru olina okubanga already weewunze naye ne munda era bw'osoma ekyandiko ekyo n'ogenda maaso Katonda yatugeraageranya ku mukyala Sara yagonderanga bbawe nga muyita na mukama wange azini yasukka endabika. Sara ffenna tukimanyi ye mukazi mu Bayibuli eyali omulungi mu bukadde bwe olubiri kabaka n'ayagala okutwala omukazi olubiri lwonna ne lukyankalana nga mukazi mukadde eyo beauty teyali muto. Kati bw'agamba nti no outward agambye enviiri arranging her hair mu luzungu bagambye enviiri enviiri omukyala zirabirire kitundu kugwe bagambye enviiri okwambala zaabu n'engoye ennungi oba engoye. Kati bino byonna betwambala earrings ebyo bikwongerako bwongezi nokera oyina woolaga gulayo earring bwobubi. Earrings ziba ebika bibiri ze weetaaga mu bulamu aka silver kamu n'aka gold kamu. Olugwe bwe lutagendako silver lugendako gold. Alinga omusajja suit ya black na navy blue zimala esati ya cream na ya white ebyo bigendamu buli wamwe. Esati ya white egenda buli suuti ne suit ne bwene ba ya yellow ne suit ya yellow kumujja na yellow. Omukyala gula ekiteteeyi ekiddugavu ekyo ekiteteeyi kigenda buli wamu. Ogulayo ekimpi n'ekiwanvu ayambala ekimpi kiri kigenda buli wamu. Oteekako buteesi ogamba ku akateteeyi kano nkambadde bulijjo kati kanteekeko akakooti naye buli mukolo gugendako ekiteteeyi ekya black oba mbaga oba kufiirwa ojosa just bigenderwako. Kati bw'ogulayo ka necklace aka silver n'aka gold okanya kyusa ako. Then enviiri zonna ezigenda okutwalira ssente zeesonyweza enviiri eza kkala. Enviiri eza kkala toyina bw'ogenda zikyusa ng'ogenda awantu. Wabula ennaku zoba tukolera enviiri ezo ebya kinki bye tusiba oba omuntu n'osiba dread. Bw'osiba dreads ezo zirwayo ziyamba ensawo naye z'osobola okustayiringa buli kimu ng'ayina enviiri ze bw'akola. Bw'oba oyina embaga woogenda ogenda ali mu saluni ne bakakyusamu ka fashion bw'odda ewaka osobola obuzza emabega oba okaza mu side kyonna kubanga braids buli we zikula growth bazi repairing ekitali ku zino braids endala. Ekirala sala enviiri ate tozisala kubeera nga musajja beauty yo gireke ng'oyawukana ku bbawo we babasanga wadde features zo zigenda faanana naye osala akaviiri. Waliwo abanyankole bwe basala obuviiri kaba kakaati naye zibaako ku mutwe teziggwako. Abasajja bo bamalako baddembe okumalako. Omukyala lekako enviiri bw'oba olina kasente n'okagonzaamu naye okasanyirira ng'olabika bulungi. Bw'otambula ogenda mu mikolo kwata kazigo okayise ku mimwa gikaza omusana tukimanyi naye togenda kitulaga. Yisaako akazigo. Lwaki ogenda weesa omusajja ono ekitiibwa olingule ye nti ogenda tambula buli omu alaba ye naye nga gwaliwo mukyala gundi ng'anyirira. Teri agamba nti kisa kyanyirira bagattako eri omusajja. Kati omuweesa ekitiibwa ne bw'aba si yabigula era tujja gamba yabigula kati weefeeko nga ggwe kitiibwa ky'okulabika nga olabika bulungi. Ebyo ebintu ebimu ebyetaagisa omukyala okukola
omusajja aliwo ebintu byogenda omusaba nga tabitegeera omusajja omugambe kwa kufana nga pastor njagala lip balm agaye naye tosobola beerawo nga tolina lip balm kubanga ebizibu bya bintu binene birala nnyo ate obumu bulina kubanga na bu surprise buli kyakuwadde si surprise buli kyakuwadde si surprise naye kuba akafaananyi mina gye mulaga n'ogula akateeteeyi n'akeekanga bwekanzi takalabanga nako nagamba ataako mga nakagulira omukolo guno nga bw'atambula naawe ajjula awulira nga ajjudde nga ne mu bantu tagamba nina gwe nazze naye abawubireko natambudde ne mukyala wange kajja abalabe ababuuzeeko eyo pride waliwo omusajja agamba mukyala wange atudde wali emabega bannange yimuka obawubireko mu kuyimuka obawubira akabangi tebakulaba era mu kutambula ku mukolo nga boogerawo banyumyanyumya okimanyi omukazi asigala mu katebe asigala mu katebe ne babawo omusajja agamba nenda jangu obuze ku bantu ono naye mukyala wange kubanga he enjoys showing you off. Yes, amagezi gaffe tebagalaga bantu balaga beauty yaffe. Temusajja agamba bannange mulabe ku mukyala wange omugezi toyina kyogenda kwogera ku mukolo gw'ekigendo olaga nti olina amagezi so bajja kiraba naye buli omaga bannange omukyala we nga alabika bubi okulabika obubi si beauty si nti color ennyambala yondala envirizo ziri disorganized otunulanga bw'oyagala byonna nti n'obwove waka ng'onyigidde bbawo ku mukolo smile abakyala abamu tuli balungi nnyo nga bw'osmilinga beauty evaayo naye gobeera busaawo sibe taafu yes olina ebizibu naye beauty ye ate evaayo ng'ositaddeko smile ekitiibwa kyo ne kivaayo endabikayo yonna nkulu so kati mu bintu bye tugamba nti ogenda manipulating abakyala abamu bakozesa beauty yaabwe okufuna kye baagala tetugamba nti weefuule malaayo ogenda kwetunda nedda omukyala osobola okuba nga oli mukazi mulungi naye ng'okola ng'oyingiza ssente zo ekisooka okuba musajja ndabikayo nagamba mukyala onaasaana okuba mukyala wange then natandika owulira ebirala ebikuvaamu nebibeera bonus nga bino byonna ebirala byeyongeddeko kati wano ne beauty eyo omusajja influence kanjigereze omusajja waliwo ensonga abakyala zetutera okuwa nti omwami wange teyagala beera nange mu nsonga z'amaka olabika otya because ekintu kino it's a mind thing kya bwongo kyovula basanga omuwala ku street asanga atudde mu bbaala n'alaba omuwala ebirowoozo ne bigenda nga wuli yagala namukwatako nala omwana agaba nange laba omuwala bwanyirira ekisambi tetujustify nga bwenzi bwamwe ate temuyononeka nalaba omuwala nagaba nange laba ekisambi ky'omwana omuwala mukazi we alina ebisambi jjukira naye bannaye nina kamimu ke nalabye omusajja agamba nti wali ogenzeeko mu kifo otutte yo +1 out naye nga waitresses bamusinga okufaanana obulungi bannange abakyala omwami bwakera naganjagala tugendeko out be on point ng'omuntu bwakulaba abalowooza olina omukolo gy'olaga ng'omukolo gweweekoleddeko ye outing yo ne bbaawo kubanga ogwo mukulu n'okusinga ziri embaga z'ogenda kubanga teri agenda kuwasizaayo bw'oba already oli mufumbo kati nze ngenda ku mikolo gy'abantu nkyanoonya musajja just nkuma kitiibwa kyange nina olabika obulungi naye outing nze njekolerako ojetegeke nina bu video nga nagenze nenkola wigi yange empanvu nenkola makeup ngamba ampitete yono byasinga okwagala bibabwe biti ne bwe biti okinonyayo nenkyambala betugenda nabo baba manyi tugenda oba tulina omukolo gye tulaga ne pastor kubanga ye nyambala esigala ye musaati mpale kakooti abwe bityo tugenda tutuuka nga tugenda just out tuddawo babiri lwaki ye ng'ovuddeko mulabikira obulungi waliwo abagenda obbasanga bagambe yiye banage mukyala mukazi nga akaddiye
What's the point? Banamwe mukazi nga akaddiye nga abijjidde mu bufumbo nga bwali singo wali onyirira. Nako no ka point okajjeeyo. Ng'olaga ensi yonna nti omusajja ono yakoze obubi. Tuwage ati waliwo bino bibabeera bagamba ntera biwulira mu ba celebrities kati ngeze nga omuntu abadde adeetinga omuntu na ne beekyawa n'afuna omulala abantu ne batandika okugamba she downgraded. Ati naawe nga bali mugamba nti we wafumbirwa you downgraded nga teri gwe weegombesa bufumbo kikafuwe nga toyina gwe weegombesa bufumbo kikafuwe ng'omuntu yandigaye bannange mukama singa nange nfuna omusajja nga gundi ng'asaba mukama oyaga bannange mukimanyi obufumbo obugubya namulabye oli gwe twali tumanyi si ono waliwo omusajja okubanga takufaako buvunanyizibwa bw'okwefaako it's your body ombiri gugwo waliwo omukyala golaba nze nina abawala abakyala bendaba ningamba singa nalina ssente waliwo kye bayita make over mukazi ono singa ono mukazi tamanyi kyalina nga engeri gyambaddemu agateteyi ge nze nyambala ebiteteyi ebinene kizibu okunsanga nyambadde nnyo olugoye olunkwata really nenyambala ebiteteyi ebinene n'ekiteteyi kyange ekinene kirina okuba nga kirabika bulungi waliwo gusanga ambadde ekiteteyi ekinene ng'ogamba agenda kuwaata mmere ku lumbe nga kyekimwambadde naye ng'ekiteteyi bawe bwe agamba nno tayagala ngoye zikwata tekitegeeza ate beera hanga nga balukusuddeko busuuzi wagenze ne bakutungira ekintu sina ssente funa olugoye nga terukwata mubiri nnyo aba tayagala just mubiri gwe bagukwate nnyo naye ofuna olulika free naye nga lulungi okukwata osobola kwambala olugoye nga terukwata hips na bina ng'ekiwato kivaayo ne wano mu kifuba nga wakutte bulungi nga wansi bya around abakyala abasiraamu ayambala habaya ye naye nga omulaba anyumye ng'ate sinti za $3 si ya 2 si kimpi tekimukutte nedda naye nga anyumye kati bwe ogenze mu katale omukyala ayinza okugamba nti sente si sente bw'oba ogenze mu katale olina engoye ez'oyagala okusinzira testi yo leka azitunda akulondere muweeko chance eyo onga mbadde njagala lugoye nina omukolo bwe guti gwe ngenda kuloza lugoye kyolunanyumira olabe ojjalaba ng'okyuse gendako mu saluni bagambe nina embaga muntereza enviiri nga ezigenda ku mbaga abantu waka abantu wazi kubanga bakumanyi waliyo gwogenda mu saluni n'omugamba ngenda ku mbaga njagala kunkola enviiri ezinampeesa ekitiibwa nakubuuza ogenda kwambala lugoye lutya lukwata luwanvu lumpi luli lutya kala ki n'alyoka atandika okukolako okimanyi nti n'omuntu asiga make-up asooka kumanya kala ya lugoye lipstick gwagenda okusiiga eyeshadow gwagenda okuteekako omuntu bw'omugamba ngenda ku mukono nondera olugoye asooka laba mubiri gw'ekikula kyo gwe tokimanyi ono atunda engoye akiraba akimanyi olaba bali mu kutunulirawe bati from head to toe weebooza ate bantunulako ki ng'owaddeko abalala era abakyala tukole emikwano tube n'abakyala bannaffe waliwo mutuuka twawadde n'abakyala nga service ewedde nga twogera ku byogenda ebulange kati bagamba twambale ki tupangise ffenna gomesi twambale nga zifaanagana abakyala bakadde b'ekkanisa oba buli omu aleeta olulwe then ne tuvaayo eyo naga olowooza mu gomesi zange z'omanyi nyambala egomesi ki okay batuzina naye mubiri mwesinga okufaananya kali ka gomesi akalungi kubanga simanyi nyingi zaalina naye waliwo gomesi gy'alina mweru nga akagoye kali light kala ye ina bwe popinga ne matiya ina bwe mugwako mubiri gwe kati nga muino oba ne bakazi banno ne bagamba eze enviri zokola nungi naye waliwo lwe wakola enviri bweziti ne zinyuma kibanga kunoonya gawuni oyina ofuna opinions gwe kyomanyi ekikunyumira kiyinza okuba tekikunyumira nga kyoyagala nze njagala mayinja nga mangi nnyo nga gali eno waggulu nga mangi bwe gati ngeno wansi teri mayinja nga oli munene waggulu oyakira ki
njagala olugoye nga nze obulago buno bwonna mbubise n'ekifuba saagala bantu bandabe biki amabere gange yes oli mulokole naye olina amabere manene olugoye nga lutuuka mu bulago manyi lugenda okukola amabere gagenda kuba manene gaveeyo bwe gati weetaaga nga lulage ekifuba kyo wano tolaze ebbeere attention eve ku bbeere dde bw'oyambala pull neck ng'olina amabeere amanene attention yo nebeera mu kifuba kyo omuntu bw'oba olina amabeere amanene ky'olina si kibi nawe bagambaza batya ne galabika bulungi buli munaga mukazi alina amabeere amalungi buli alina amabeere amanene nga kyekigambo ekituufu buli ky'oyambala kirina okwenhansinga beauty yo tuleke ogenda obugenzi mu dduuka n'ogula buguzi lipstick nasangako omuntu nga yesize lipstick nga trend eya lipstick ebiseera nga abantu besiganya lipstick wa black ng'alinga omuzimu abala besiga wa grey oli muddugavu wesize grey olinga omulambo wesize lipstick wa black otaddemu contact lenses eza grey alinga ali ku Halloween nosanga obulala nga yesize lipstick owa pink oli muddugavu nze olaba nkola enjala waliwo engamba naye lwaki osiga kala ssatu zokka bwetaba nude aba red oba white nemugaye engalo zange za kala ki skin yange ya ondabe ndi mweru bwontunira ne pavin tufaanagana engalo nze ngende nsiige green balabe enjala mu kifo ky'engalo nze bukala bwange mbeeraawo bw'otanda mu radio genda kuba nude oba white awo sigezesa ndaba enjala z'abalaba nga nnungi ng'omuntu yesize ka light green obwala pavin mweru tubeerawo nga yesize naga kano kasiige ne mga pavin webale nina engatto z'essambala kala nga za openi obugere bwange buddugavu engoye nze nange ezinkwata nzaagala ngenda laga ki olina okwemanya newe nobeera comfortable nesanyuka naye yambala ekintu nga kyenhansinga beauty yo njizeeyo akapya ekintu kyonna kyonna ekikugenzeeko kalube lugoye kazibe enjala kakabe kaviiri kebe earring kyonna tugambye kirina kwenhansingayo beauty balabe gwe si kyo omukyala atugambye tebalina kulaba njala balabe engalo obaako gwe okategedde nga nze bwe nkategedde w'oyambala olugoye baleme kulaba lugoye balabe gwe bagaye mukyala ng'anyumye kola akaviiri oleme kulaba akaviiri naye omanyi engeri statement eyo gy'okoze engeri gyeri profound baleme kulaba omuntu alina okugamba naye ng'olina engalo ennungi ekireetedde engalo okulabika obulungi bwazo njala z'otaddeko ng'olina amaaso amalungi makeup gwe bakoze nekyongerezaako ne kijjayo buli kye twambala kirina kujjayo olina ekiwato kijjayo abantu nze ewaka tumanye okusaaga kati tulinayo abatini linpazi remi zayi batono kati bambala obusipi buno obutini banyuma era waliwo yambala omunene nemugaa anedda kakyusa yambala kana akatini nagamba naye mami kano kajja kunyumya nemugaa akalagewa era mmanyi baganze ne Janati obusipi obutini tubwagazaaki tugenda kasiba baleke kalaba kagenda bulira mu kiwato naye obanga ambadde akaguwako engatto mu kiwato si byaffe waliwo naatugambye I want to put on weight Madam Susan and Madam Tisache Rose waliwo okubanga weight gy'onoonya nga jinzizo oli mutono nga tekiriyo ne waba abantu abalala nga omubiri gwe gusumuluka busumulukusi gujja sumuluka either ng'ozadde nze nali katini nnyo obufaananyi bwange bwonna obulaba nali mutini nnyo so small naye wabaawo embeera katonda wakuteeka omubiri ne gutagokka ekiseera kibandooza kituuse ekyomubiri naye bw'obanga obadde olina bye wakozesa n'okoga bakyala ennaku ze tukozesa nnyo ebintu ebikoza ne bitujjako byonna bye tulina okuba nabyo so naye ebintu bye mmanyi ebigeza mata muzigo ebyo mata muzigo yogati ebyo byonna naye ate weegendereze nti ate nazo fatise nnyingi osobola obutagejja ate n'olwala mu bulwazi
ati munna ojagejja chiwo obudde n'ekirala give yourself peace of mind wewe emirembe ojeewo otya ekintu kyonna ekitali mu buyinza bw'okufuga kirekere mukama kyesonyiwe mugaye mukama waliwo olimba olugamba Jesus take the wheel kati take it from my hands kikwase mukama omugaye kati mukama vuga you in control ne waliwo bye yatuwa biri mu busobozi bwaffe ebyo bikozese ebyo byoba ofuga bifuge ojalabanga stress mutono waliwo ebintu ebimu kati obeera ewaka omuntu ng'omwana akulekanya omwana talina kulekanya gwe muzadde mukube yakulekera okulekanya ebyo mbifuga katalekeka ngenda quoting omuntu sijukira muntu ekyayogera naye omuntu yakyogera nenjagala quoting omuntu kyayogera yagamba rivers don't drink their own waters trees don't eat their fruits the sun doesn't shine on itself flowers don't spread fragrance to itself ng'ategeeza nti living for others is a rule of nature katonda akusaasidde akublessinze nga bw'olaba omugga kankize ne mu Luganda omugga si gwe gunywa amazzi gaagwo omuti tegulya bibala byagwo omusana tegweyakira era n'ebimuli akawoowo akava mu sikaabyo k'abantu so buli kyolina noonya engeri gy'ogasa abalala bagenda funamu batya mu ekyo kyolina gezaako okulivinga for others whatever you do gezaako nnyo okulaba nga ogasa abalala